alaga yaume celeb superstar omuyimbi Nakingo nti byoyogera byonna bituufu. Omusajja oyo Wolof yakola by'amaanyi naye saabimutuma. Stone, my brother. Owange Mayinja Seruganda. A real man. Atonda z'omutima nti oli waddala oli w'amaanyi wamma. Mr. Lay, Sebo. look at Stone all worked up. Sokola Stone yenna bannange bwaweddeyo. Ega mu busungu alina bungi. Bambi kyensaba si kinene nnyo. Allow him to die with dignity. Muleka afiire mu kitiibwa. People will think nga mumubiseeko akakookolo mu maaso bambi bajja kulowooza. Dignity, you say? Oyagala kitiibwa. When he killed my son, bwe yali atta omwana wange. is he thinking about my son's dignity? Yalowooza ku kitiibwa ky'omwana wange. Yamala kwebikka mu maaso n'alyoka amutta. I know you're forgiving. Nkimanyi olina omutima ogusonyiwa ani? Ani? Bai Zhengqing killed my son. Oyo omusajja yegolaba. Would I forgive him? Yatta mutabani wange sisobola musonyiwa. Wabula. You and I have another son. Nze naawe okujjako. What do you say? Nga tubaddeyo n'enkola endala. Huh? Nze naawe tuzaaleyo omutabani. Huh? Okiraba otya? Okkiriza ekyo. Yaume n'aseka ge bayita amagye mu lukufu. Kwegamba kwe kuseka nga mu butuufu wakati mu buwaze nga toyagadde tokigenderedde naye nga tolina kyakkola. Enseko ziba za kungulu naye nga ku mutima teri. Manyi mwenna abakazi abaali bamatira wolofu. Satisfy me. Simanyidde ddala. Not only will I let Bai Zhengqing die with dignity, okuggyako ng'ommatizza. you visit him at the police station. Nja kukolera byonna. Omusajja ono nja kumukkiriza afiire mu kitiibwa. Owaayi biki by'ogamba? Stone, my brother. Mayinja Seruganda. Don't worry. Tofaayo. I know what I'm doing. Kyenkola nkimanyi. Bwakkiriza ansanyuseemu ekiro kya leero. You must know. Era nammatiza bulungi. Zhengqing's bedroom. Awo ekisenge ky'omulenzi w'okimanyi andi tuli mu maka ge. Buli nnaku gye wamusanyusizanga nange gy'obuntwala. Nja kukolera byonna afiire mu kitiibwa ate nkutwaleko ne mukkomera omulabeko. Mukulu n'aleeta yaume. Eriyo abantu abaagala bannaabwe muve mu kajanja. Muve mu ebyo bye mwepankira eyo. Eriyo abaagala bannaabwe mu buli mbeera yonna. Ng'ate temuli yadde engeri y'akadogolism. Nga laavu yennyini piwa laavu. Yaume bino byonna abikola lwa mukwano. Temuli ddogo, temuli wadde kasayansi n'omuntu wa bulijjo. Ako tekalimu. Tekalimu. Byonna abikola lwa mukwano. Asobole okutaasa wolofu. Waayita ekiseera. Wabula. Eno yo laavu. Oba ebadde kikaaki. Oba mu ngeri ki. Mukama y'amanyi. Tugende. Mukazi wattu. Byonna omuyaaye byamukoze. You can't just take her to see Bai Zhengqing. Tosobola mutwala mukomera kulaba wolofu. Something goes wrong. Olwo bwe wabaayo ekikyamu. Wrong. Kiki? Huh? Ki ekigenda okukyama? Keep my word, don't I? Nze nina okuuma ekigambo kyange. Jangu gwe ne tugenda. Mukazi wattu bamutwala mu kkomera alabe ku wolofu. Zizimu ku nsonga ze yasabye ziri bbiri. Wolofu okufiira mu kitiibwa ate n'ekirala bambi agenda amulabeko. Baleeta yaume. Yaumeya nga yenna tategerekeka. Sajja limutulugunyiza, limutyobodde, limukoze buli kimu. Jjukira serebu superstar. Naye mukwano gwe gumutuusa ku kino. Kyokka ng'akimanyi bulungi nti gw'ayagala mwagala kitono. Naye ye amalayo akalimi ke. Mukwano. Yaumeya. Meya. Mukwano. You all right? Naye ng'oli bulungi. You shouldn't have come. Tewalize. Just leave now. Kwate kuba ogende. Relax. Kaakana. Here. Simply spend some time in bed with me. Mbaddeko naye mbuliri awo nga tweyagala. Sure, she agreed Era to have a son with me. nakkiriza agenda kunzalira omutabani gwe watta. Agenda muzzaawo omusika. Tugenda muzzaawo ne yaumeya. Ayi.
Le Batian, you brute! Gwe Libertine gwe. Me, a brute. Kigwagwa gwe. Nze okuba ekigwagwa. Nze. Came to me herself. Ono ye yereese gye ndi. I with dignity. Ye yereese gye ndi ne yeemalamu. Of course I wouldn't. Byonna byaŋŋambye sisobola bikola. Gwe yansuubiza. Did you really think that I, Li Batian, Gwabadda. be interested in some old boot you tossed aside? Nze Libertine nyinza okugenda na zino malaaya. Zoli. Mayor, Nze wakwabula kwabula edda. I need women. Kati okuba abakazi. For Bai Chongqing. Watandika ddi gwe wolofu tomanyiira. Tojja kumanyiira. Mr. Lay, Ne Mr. Lay. Mr. Lay, Mr. Lay Baiten munnange banekisa. Nakkiriza buli kye waŋŋambye kyonna. is now nothing but a prisoner. Kino kitwale nti ono musibe. I too, Era your woman, nzikiriza kati gwe wange gwe bba wange. another chance. I'm begging you. Kwegayiridde kati gwe mwami wange. Gwe musajja The wange. woman doesn't want you anymore. Owulidde omukazi takyakwagala ayagala nze. Sebo mukulu. Because Liberty oli musajja wa kisa. hero, Alina omukwano ne ssente n'obuyinza kati bubo. Bumbe. Mayor, Meya. don't. Meya tokikola. Come. Toto omuntu kakkana. Li Baitian, Liberty ni gwe. release him right Sumulula mangu wolofu. otherwise. I'm gonna kill you. Ogaana nkutta. No! Release him. Do you know how to use a Naye gun? ng'omanyi we bakozesa emmundu. Do you even know if it's loaded? Omanyi n'okumanya oba limu amasasi oba nedda. Ogimanyi. Fire Kati away. aba Mr. Lay. amagala. Mr. Lay, Kimubuzaabuzizza. sorry. Mayor is only joking. Bambi abadde asaaga. She didn't mean it. Musonyize. Besasi. Mayor, Oyo ye Liberty. Mayor, Sereebu mukazi wattu. Ddaba bw'afiira mu lutalo lw'omukwano. Erinnya abadde nalyo. Bangi babadde bamuyaayaanira, bamuwaana, bamwagala. Naye ng'ate ye mu miliyoni miliyoni z'abawagizi, ye alinamu omu gw'ayagala. Obwo bwe bulamu bw'abasereebu. Baba bangi abakuwaana era abakwagala. Abamu nga bakwagalira nno ddala love, naye ng'ate naawe obaako ne gw'oyagala. Ekyo bwe kiri. Kati mukendeeza ebibuuzo ebingi bye mubadde mubuuza basereebu ne basita ab'enjawulo. Ate tolabanga kirumanga ekyo. Olina bangi naye ng'ate gw'onoonya omu bw'ati. Mukazi wattu mu bangi abadde ng'anoonyayo omu. Omusajja yamuzzaamu amaanyi n'amufuula kyali. Ate amulekerera. little stone. Kyaba asaba Stone. Mune nga ngenda okufa. Mpulira obulamu bugenda. Bambi omusajja ono. You, Kwegayirira. please. Please. Muleke afiire mu kitiibwa ng'ayambadde akakookolo mu maaso. Mayor! Bino byonna meeya abisaba. Newankubadde ng'emabega akulembeza kitiibwa yali akiwuliddeko era ng'akitegeddeko nti mukyo mwandibaamu akakodyo ak'enjawulo okutaasa wolofu n'atattibwa oba n'asimattuka She okufa. was a good woman. Abadde nno mukazi mulungi. Sadly, not too bright. Kyannaku tabadde mugezigezi. Muntu n'akwata emmundu ekifo ky'okunnasula ate n'addamu ku magalala. Everyone who tries to save you, Buli anaagezaako all kutaasa. die right before your eyes. Bonna bajja kufiira mu maaso go. Includes Jiangxin. Ne Jiangxin yennyini. Le Batian. Liberty. You just wait. Gwerindirira olabe. Kati Stone naye kimulumye kubanga tatera bintu by'okutta abakazi be. Kill me! Naddala yawumeya. Bambi yawumeya yabeererangawo nnyo bano ba Stone bano. Ye sereebu baagendanga ewagwa omanyi mbeera yala. Sereebu n'abawa. Olw'okuba yali Le Batian! ayagala Le Batian! boosi waabwe. Liberty. Waakiri nzita. Stone! Stone komawo. Stone komawo biki bino bye mukola. Yeegayirira waakiri bamutte kati mukomera afaafe. Okusinga okulaba abaayagala, abamwagala, abamuyaayaanira nga bafiirwa obulamu bwabwe ku lulwe.
oyo ye Liberty ayina lojjafu nga bw'atunula n'omutima yawambye kati no ssebo bayi famire kati wali ku headquarters mu zibbangalo zaabwe mwasajja laatira n'abajapaani Seeing Bai Zhengqing beg for death. kyewunyisa wolofu waba kwegayirira okufa olwo aba awedde. Mr. Songban, Mr. Sonbani what are you doing here? ate okola ki wamu? I should congratulate you guys nzize kubayozaayoza with Bai Zhenqing's execution tomorrow. kubanga enkya All of us. wolofu waba agenda kuttibwa Benched. ffenna tujja kuba tufunamu Well, kiro how do you like the Bai family's dots? sooka ondabuulire olaba otya enfa eno bayi famire olaba bwe baazimba walungi As it happens, era nga bwe kyabadde kirina okuba exactly why I'm here today. era kyekindeese I was told that you detained my baŋŋambye shipment this nti ate emaali yange wagikutte gw'ogirina That's right, I detained your shipment. kituufu nagiwambye But you know very well owa what that shipment contains. okimanyi bulungi ebiri mu maali eyo had a deal. twateesa nze naawe I helped you get rid of Bai Zhenqing. nkuyambako wambe wolofu ne bayi famire Let me take- n'obugagga bwagwe bwonna nange mpiseewo ebyange I can help you smuggle in nsobola okuyamba some heroin, n'okukusa but enjaga arms and me. n'obba biki naye emmundu ozireeta mu ggwanga I don't lyaffe think so. si kirowooza What exactly do you want with those munitions? ezo emmundu ozaagaza ki Are you trying to invade China now? oyagala kuwamba ggwanga lyaffe emmundu muleeta zaaki yawambye emmundu z'omu japaani Who would have thought? ani yali Hey, amanyi you're quite the patriot. nti naawe oyinza okubeera mwoyo gwa ggwanga China belongs to the Chinese. eggwanga lino lyaffe You Japanese have got some nerve mmwe bajapaani mmwe planning your invasion. mumanyiira Let otulumbagana me give you some advice. nyini mwagala otulumba You listen to me clearly. kati mpuliriza Get out of my sight. mbala bbiri ng'onvudde mu maaso mwagala kuwamba ggwanga lyaffe mwe abagwira ani gw'omanyiira batabuse bigwerawa its your time kanko ekiri wano baateesa I can nze kankufunire bayi famire n'obugagga bwayo bwonna ne wolofu omukwateko nange ondeke ng'omujapaani nkukuse ebyange nga bwe njagala yingize nga bwe njagala kaakati Liberty ene amugamba kunjaga n'ebirala nsobola okukkiriza ogiyingize wano naye okuddira emmundu ozireete mu ggwanga lyaffe muli kuki sebo Who would have thought? owaayi Mr. Lei, you're quite the patriot. nali simanyi nti ojja kubeera mwoyo wa ggwanga okutuuka ku ekyo ekyo ky'olina okumanya lino eggwanga lyaffe temujja tumanyira mwagala tuwamba planning your si invasion. kye mupulaaninga Let me give you some advice. ate nkulabula naggambye Listen dda to me clearly. ompuliriza omulundi ogusembayo Out of my sight. kugambye va maaso Well, if there's anything you need, just tell me. oba olina kyoyagala ŋŋamba Imperial Japanese Army imperial japanese army will not disappoint you. tejja kuyiwa tejja kuyiwayo You trying to make me a traitor? oyagala kunfuula kalinkwe Save it. kiveeko ekyo eggwanga lyange ndiryemu olukwe China, you'd better speak to my guns. bwe muba mwagala okuwamba eggwanga lino yogera na mundu zange ne sitoni n'azimba kyekyo tumulina omujapaani tumulina ave wano agende n'akoona omuggo wansi bonna ne How are bamukyukira you doing? kiki kye mukola abachina bakyukidde mu china munnaabwe We Liberty have accepted the gold I offered if you like. golodi bamukkiriza gwe nabawadde ng'enguzi You see, olaba your men were easily bought. abasajja bo babadde bangu baggulirira I just had to give them enough. mbawadde kimala All it took. ne bagonda kati ndagira Wolves' men are different. nkubuulira abasajja ba wolofu How much I offered. tebaabadde bangu nga ne woba wa mmeka tebakkiriza naye ababo So bad. gwe musajja agezaako okuggyayo emmundu mbwa akuba omujapaani raba kye bayita enguzi ekyo kye bayita enguzi kye bayita enguzi mukulu sayi gumusammukiddeko Atian, sebo try to do better in your next life. ndowooza ojja gezaako mu bulamu obunaddirira naye ku luno Worse than Bai Zhenqing. olemeddwa nnyo
ogezangako mu bulamu obuddako. Stone, Kati Stone congratulations. yoga kulika. You are now Kaakati the buy's only master. gw'osikadde okubeera master. This comes at a Gwe boss kati I gw'ofuga. have to listen to. Naye olina okumpuliriza. I believe pretty Nzikiriza. good deal. Nze naawe tusobola okukola ddiiro ennungi si kyo? Gwe boss. You say, Mr. Stoneben. Kyonna ky'ogamba ssebo kati okugamba nti ye gwe boss naye ng'abakuuma beebo abava okulya awuuli. Kati gwe boss. Your family will have been avenged. Enkya bw'onotta wolofu famire ye n'eba emaze okukola revenge ekikyo nga kiwedde nga tugenda maaso na business. Kati gwe munene yoga sanyuka buuka gwe boss wano naye ng'abakuuma beebo abava okugira ono wano. Extra! Trader Biden Enkeera waalwo executed tomorrow! amawulire Trader Biden! ne gatandika ogenda nga gatambula. Extra! Wolofu Bane, agenda kuttibwa it's Mr. Biden. ng'avunaanibwa emisango egiwererako ddala omuli okukosa enjaga okwekobana n'abagwira gezaako okuwamba eggwanga nga n'ekisinga obunene mu byonna bwe kulabika nti yakukusa enjaga n'agiyingiza mu ggwanga. Admitted to the crimes. Bane, Omusajja waffe okumala gagenda atyo ng'atakkiriza emisango tukoze tutya. we owe Mr. Biden, Miss Jung, our Jjukira omusajja oyo atukoledde bingi n'omukazi oli tunoonye janshini atubulire ekiddako. Baba bagenda omunoonya Need your help. kumbe Mr. Biden is in danger. Please help me save him, you guys. naye abanoonya. Right. No. Kale nga balina okuteekateeka engeri yonna bataase omusajja enkya si kulwanga ttibwa. Has told Bane and the guys Bizibu to set everything up. Now we're counting on Yao Mayor to persuade Stone. mu ngeri yonna ekikoleddwa kikoleddwa. Mr. Shang, Yawumeya yagenze okukola omulimu. bad news. Baba bali I wano just heard from the police. kitalo. Back in the prison cell, Lei Batian killed Yao Mayor Lebatien in front of Mr. Biden. ate asse Yawumeya mu maaso ga wolofu. He's set on his revenge. Kino kikambwe. I don't know how to put an end to hatred. Simanyi na kumanya obukyayi buno n'obukaabu bunaakoma ddi. And a lot. Kye bayita okutemula fujjo na buli kimu kyonna ebigenda mu maaso. Weetegereze. Don't. Lebatien asse Yawumeya mukomera naye nabo tebannamanya nti ate n'ava okutta Yawumeya Lebatien aye naye mukalu wajjo. Eyo ye duniya. You're willing to take. Olabanga gwagibala gwagitegeera naye tomanya byankya ye byankya byaki You'll die. tomanya kiddako okuva wooli. Eyo ye duniya. No, it's not about. Olabanga buli kimu kyonna kikwetolodde obuyinza bwonna buli mu ttaanaawa emundu gw'oziragira ne zitunula eri kumbe waliwo olede ezaakutunulamu edda. Libertine bw'atyo bw'agenze. And Bano bali wano bakungubagira Yawumeya. did those things. Kiki kino tukoze tutya Stone, out of a sense of justice, kubanga amazima ddala still lost his family. Mr. mu mbeera eno yonna That to happen, but it's only natural that Stone would hate him. Hatred drives people mad. njagala omanye nti obukyayi busula abantu Yao eddala Mayor, n'alema okukola ekintu ekituufu kuba kati laba Yawumeya basse waaki and obukyayi obwo even your mother, kati gwe maama wo and you're losing your sight. n'okulabika nti watuuka okusiba amaaso They're all the Beyond result of the old Jing family heads. byaleetebwa ba Ogin family olw'obukyayi bwe balina ku mukulu wo. You're saying Ky'ogamba it was because he exposed them. olw'okuba yabaexposinga yabaabya Take revenge. olw'ebikolwa bikyamu bo ne basalawo okunkolako revenge And blinded me? ne banziba n'amaaso kyekyo kyennyini. Yesu Kristo Why didn't he tell me? lwaki temwaŋŋambirawo lwaki wolofu teyaŋŋamba mukulu Tell wange you. abikugambe Telling you? abikugambe Bring your mom back. bwe bwabikugamba nga bikomyewo maama wo oba amaaso g'okuterera gamemalamu. The reason why he chose to bear omanyi lwaki yasalawo asirike is that he didn't want you consumed by hatred too. teyayagala ate naawe obeeremu mu bukyayi ate naye bw'alinamu eri abantu abalala ng'ayagala abamuwalana bakome ku ye. That's how he protected. Ensi yonna ekimanyi nti ggwe tokolagana na muganda wo eyo y'engeri gye yakulekaawo aleme kubulira kituufu obeere protected. Oyo wolofu Mr. Baez always felt guilty. bulijjo abadde ngaawo That nga kimulumiriza. the family, because of Famire eyo yonna yafuna obusibu olw'okuba ekyo kye yasalawo n'asalawo ensi ekyawe ye ggwe
ensi yonna ekimanyi tomwagala ekyo yakirekerayo bonna abamulumba batulugunya ye gwe tebasobola kukoonako naye nga yayagala nnyo mubeere wamu ekyo kimanyi ono ayogera y'abasinga okumanya wolofu Silently carrying everything on his shoulders. That's the kind of man yasalawo Mr. Bias. okwetikka emigugu n'obuzito n'obukyayi bw'abantu bonna mu famire obw'ekika bwonna oyi wolofu He loves nothing more musajja muzibu than making these kwegamba great sacrifices. ye yasalawo buli kimu kyonna yeesaddaake Well, I'm not going to let him bear it all this time. naye sigenda mukkiriza ku byetikka bw'omu bw'aba bw'akoze ekyo nkiga Tell me about tomorrow. sooka ombulire ku byenkya pulaani eri etya The plan tomorrow ekya is for us to do kye tulina back okukola the same magic trick okudda akamagiki trick kaffe Miss Jang did back at Laybat 10's. katujjukira nti jangshi yakakola emyaka mingi egiyise ababbanga ddene liyiseewo nga kakola ku birthday ya libatieni mukulu obwe yali agenzeeyo ku mukolo ogw'enjawulo ne baagala okumuttirayo yali junction eyamutaasa kati ke kaseera nateera Miss Jang's man akadde mukulu no is her best and akati enteekateeka yeeno make some adjustments. enteekateeka yeeno Bai Zhengqing has arrived! Bai Zhengqing atuuka Mr. Wolof Stone yawagadde eddemundu ng'omwoyo gw'obusungu ogwa revenge gumuli ku mutwe mukambwe y'okamala obukamazi kino ateekeddwa kituukiriza awulira ekiruyi kimuliko kino kyateeka okukola okukkakkanya omutima gwe era abaali awo nga bamuleese lino ly'eggwanga erikyasinze okunyumirwa kintu kalabba ebirala byonna biteesebwako naye akalabba kaava dda kino tuli myaka gyadda nnyo bakulaga nti ko tikasaagirwangako tikasaagirwako nakati era njagala okutegeeza nti ne baganda baffe bannyinaffe bangi nnyo obulamu bugwereddewo ekyayini misango egy'enjawulo gye babakwatiramu akalabba eri kakola si be bangi nnyo ate era bwega tebeeguya na bulamu bwa muntu bawoziza n'omusango tuvi emisango muli okulya mu nsi y'olukwe I confess. byonna njikkiriza Just do it. mukikole bukozi kale mu ngeri eyo genda kuttibwa kati kale era ng'ogenda kikolebwako buno baayi yennyini stone ng'akulira ababaayi ate nga nabo badde mu baayi gagamba records ebyawandiikibwa bitereezebwe ye ab'ekika bennyini bewazaako emisango kabo bennyini be baba bakugjawo okitegeere Laybat 10, where kaakati we are. balina essuubi gy'osanga ddala stone anaatuukiriza ekyayawumeya atuukirize dying wish yayawumeya amubika akakookolo mu maaso amutuukako bali kye babala nti wokka bwe basobola omutaasiza ebisinga baabiruse dda missoni baagiruse dda Waiting buli kimu for this moment. nindiridde akaseera kano ebbanga Do it then. kikola enno kati I promise. kusuubiza I will pay you back. ndikusasulira mu Be ngeri grateful sanyukamu for this last shred of dignity olw'akatiibwa kano that Yamayar Bachi with her life akasembyeyo yawumeya kakuleetedde yawumeya yansabye kano sanyuka olw'akatiibwa kano kumbe bano bagamba kakamwambaza bwe pa tuba tumaze omumutaasa batya maaso ku spark nadde emabega ng'omukubi w'olunaku omutemu w'olunaku sooka n'agisikayo wa ye mutemu omutongole omutongole eyaleeteddwa okukola omulimu alinda kuduumira okuva erudda eri neyeetegeka
Wait! mulindeko Wait a second! bane mulindemu sekendi Let me in! ane kampitewo I'm his wife! tandise okukyankalanya embeera nze ndi mukazi we lekaleka nyabo vaayo musango gwawedde okusala kikyonoonya nafukamira Miss John, don't kneel before. tobafukamiridde abo naawe Stone, stone bambi please just allow me to say a few last words. kambeeyo obugambo obusembayo bwe mugamba mukwano Go back. ddayo eka Zhengqing. If I leave, mukwano I'll never see you again. bwe nva wano Please talk to me one last time. sigenda kuddayo kulabako yogerako nange ogusembayo Please have mercy. Let me say goodbye to Mr. Buck. bambi kamusiibuleko Stone, owaage stone you hear what the former Mrs. owulidde omukyala bw'agambye eyali mu kabosiko kaakati osalawo ki mayinja avimba Jiangxin, nyabo janshini I don't think there's any point sirowooza in nti you wasting your time. kinaakugasa ono okumwononerako ebiseera bye tekikyagasa Stone, stone you know Mr. Buck couldn't have done it. He's not a omumanyi ebintu ebyo tasobola bikola bitya It's Bai Zhengqin's greatest flaw. Can't you see that? obukambwe bw'alina Yes, you're right. wamma oli mutuufu Victim 2. omusajja ono Kill him. nange yantama viirako ebizibu byonna byenzize nfuna mu nsi muno weefunye tovaawo kakodyo kali mu kino its all time tukomawo buli ekigenda mu maaso baba balina okwebuuza ku mutemu omukulu obana bano babeerawo ng'abo batemu naye bayambako oli omutemu omukulu atuukirize omulimu gwe ogwamuleese Mr. Stone bano babeerawo in case singa omubeera ebeerawo eremesa omukolo okutambula obulungi Stone yeebuuzibwako Greatest flaw. Can't omusajja mukyamu muleke muviire Yes, ye you're right. mutuufu abatemu abalala bamuyambeko ekintu kibe nga kitambula naye ngaessaawa eno gwe bagoberera gwe bagoba muntu mulala nnyo gwani gwe bagoba wolof asigadde wano Jiangxin. mukwano How could you be so selfish? naye lwaki weerowoozaako wekka Mr. You want me Bai, to own you, let's go girl? now. kyogamba bino obikola I'm sorry. bansonyiwe Mr. Bai, Mr. Bai tuluddeyo wano bannange mujje tugende kati bamuggyako empingu Hurry. abayi mulindeko Wait. ani gwe bagoba Go and live ani gwe bagoba away. kigwani Don't ask. Just. tobuuza jangu tugenda I can't let him do this. sijja kuleka musajja wange kafiiramu Suguan said Stone wouldn't kill him. Shugwani yatugambye Stone wanaamulaba tajja kumutta Mr. Bai. Shugwani yatugambye nti ye ne Stone bakwatagana Stone bw'anaalaba gogobagoba Shugwani si gwe tajja kumutta naye ng'ekigenda ali ku njegere ali ku njegere I've gone far. temumukkiriza bo bamanyi bagoba wolof bamanyi Stop there. Stone mukambwe nnyo amagulu ago amanyi ali ku wolof wolof nalengerako bano tolina gy'olaga ate Mr. Bai. Mr. Bai muganda wange sirika kuma sirika bamanyi bali ku wolof ono waali alaba buli kintu ne The Shugwani only way to alaba end Stone's hatred ne Shugwani is to make him believe that Bai Zhengqin is dead. alengera wali mukama we wolof kyava agamba nti okugjako wolofu ng'ofudde kyekijja okumalawo obukyayi n'obukaawo bwani bwa Stone kale Mr. Bai This is the last thing kino kye kisembyeyo kyensobodde I am ever okukolera going to do for you. kyensobodde okusembayo okukolera balowooza nze gwe kati kanfwe naleeta bom yaddala afe baleme na kutegeera ani bo balowooze nti wolofu yafa nedda alaba omusajja we bambi abadde royo abadde omuwulize He will get away. sibo wolofu tolina gy'olaga balowooza wolofu yali nasoma wolofu amutunuulidde amulaba n'ebyayogedde byonna aba mukukako neyeesaanyaawo yenna
nga tosobola kutegeera kino oba kiri. If you hated someone, Najjukira you know it's not about right or wrong. kyeyune najjukira nti omuntu w'abaako obukyayi tayawula kirungi na kibi. No matter what you choose, Kyonna ky'osalawo you do, ky'okola you will end up in the wrong. obunziko oli mu bukyamu kasita oba ng'osaliddewo mu bukyayi mu bukambwe. Price yourself to end the hatred. Kyeyavuddeyo agamba nti kati okuggyawo obukyayi obwo n'obusungu obwo kaakikole. Stone yalowooze nti gwabadde tayagala afudde. Go ahead, run away! Kale kimulumye nno Madam Ching, musajja I gwe thought you were a man. bulijjo mmanyi oli You muzira. have a family. If you had guts, you'd have let me shoot you. Walindeese n'enkuba amasasi n'enkutta. Musajja ali wano atula okuttemu omulanga. Go. Naye nga bamukutte bamugamba tugende. Wulira obulumya buli. Get up! Situka! Musajja ono ansuubizza. Lwaki tofudde ng'omusajja? Fudde ng'omutiitiizi. Kitalo. I'm sorry. Munnange kitalo. We never expected that Kino Ron kyo would sacrifice himself for you. twabadde tetukisuubira nti mwana mulenzi oyo asobola okwewaayo bw'ati ku lulwo. Bambi abadde akwagala. Naye ebigambo bimuweddeko. Takyali. I need to be Naye alone now. kirabika neetaagamu okubeera nzekka kati. Sooka onviiremu katini katono. Kambeeremuko nzekka. Manyi waliwo ekikusukkako. Nga bulijjo weeyita hiro. Naye ku mulundi guno takitegeera. Bizibu. Yenna Gaga Stone. Boss. Have you burned everything? Buli kimu mukyokyezza essebo. Did you find the man Shu Guan I asked you to find? Gwe nabagambye okunoonya Shugwani mwamulabyeko ssebo. We've had our men search, Tunoonyezza but there's been no word on him. naye tetumulabako. Anoonya Shugwani kyaliwe. Then keep looking. Musigale nga munoonya Remember, naye mujjukire bino. don't harm him. Temugeza ne mumukoonako. Sir, a Yes. kid just came to deliver this letter. Naye nze mbadde nkuleetedde ebbaluwa eno. Baluwa yo. Abagamba munoonye Shugwani kuba ye amulaba amumanyi nga kyaliwe. Era alaba ssente zino tezijja muwoomera nga talina muntu nga Shugwani. Manyi wabeerawo banno bwe mwazirundanga. Ovanga ne ku muntu eyejja ku banne asobole okulya yekka oyo aba muzibu nnyo. Kati yalaba nga gwe yabadde akyawo era gwawalana wolofu yafudde. Shugwani kyaliwe. Aga munoonye Shugwani. Temumukoonako mwagala wano oli kyali wange. Shugwani yakitegedde. Tugenda okulaba wolofu yakavaawo naye afukamira mu kifo kyekimu n'avunama. Nyongera kugamba nti kaba kaseerako ne tuba nga tunyumirwa ng'ate bwe tuyiga. Awo nnyini bwe tujja okuba nga tutandikira nga bulijjo kugamba nti mukwano